Waliwo embeera nnyingi nnyo mukulikeyo mu betting program. Waliwo embeera nnyingi ezigenda mu maaso mu ggwanga essaawa zino era ng'ebimu ku bigenda mu maaso. Last week twakavalingako story nnyingi nnyo ezaali about abayimbi ab'enjawulo okuvayo nga bakubira gavumenti omulanga esobole okubata esobole okubabeereramu ete ebivulu ete amabaala ete ebifo bino ebisanyukirwamu so that basobola okuba nga bakola kye beekolera. Olunaku lw'eggulu naffe twagese ku kampeyini eno ey'okulaba muno egambibwa muno batute eyaleetebwa omukulu amanyiddwa nga OS Omulangira Ssuuna from White House Music n'egattibwamu abakulu nga Mr. Kisemakulu Alunda mu biru n'abalala bangi nnyo abeegatta mu kampeyini eno. So twagambye naffe katunoonyeko ku bayimbi ab'enjawulo babeeko kye bayogera ku mawulire oba ku nsonga ezigenda mu maaso kubanga ekintu kisusse. It's coming to almost I think 9 months now ng'abayimbi tebakola tebagiyimba mbivulu tebayimba mabaala tebalina kugamba bajja kasente ne online concert zigenda ziggwamu ekyensa because people are saying ogula data kibabeera kizibu nnyo and not everyone mu Uganda nti ayina smartphone. So we went ahead nze ne Lawrence ne tufuna ku mukulu amanyiddwa nga Fefe Busi ono the smallest rapper twamusanze wali wa Ian Pro ng'agezaako kuba ng'agenda kuba mu studio ng'alicordinga era twagala omugamba muno manager Arafat. Shout out to you ono manager by the way Lawrence. Arafat amanaginza abayimbi bangi nnyo yasookera ku Donizera bakaba bali bagamba Arafat ne Donizera bali balina enkolagana ey'enjawulo. Naddako ani awo naddako tipsizi ekitegeera azze amanaginga abayimbi ab'enjawulo. So mu nsonga zino zennyini ezigenda mu maaso twayogedde ne Fefe Busi ono yatunyonyodde biki ebigenda okuba nga bimuleetera okuba muno alwana nnyo okulaba muno atandikawo bizinesi ez'enjawulo aleke kuba nga beesingira not only ku kuyimba koka wabula yatubulidde ebintu binyo. Not only Fefe Busi gwe twayogedde naye but we went ahead and talked to mwana mulenzi amanyiddwa nga Edwizi ng'ono naye y'omukawo badansa abadde bajja bazinira ku bivulu eby'enjawulo nga naddala bakatonoizinga ne mu vidiyo ez'enjawulo era mujjukire yatandika eri ewa Eddie Kenzo najja ng'akola azina amazina ge mpaka we yafuukidde serebu oba star wano mu kibuga Kampala ate ne word over mu nsi yonna nnyo. So twayogedde ne bakulu bano babiri mu exclusive interview ne babako ebintu eby'enjawulo byatugamba era byengenda okuba nga kutuusako right now ate tumala tukomewo sokola nga tugenda mu maaso n'amawulire amalala mangi nnyo tovaawo. Ekiriwo mwana tuli bubi nnyo. Okay. Naye kati kino tekikyali ku kigambo tuli bubi. Tusaba batute mwana naffe batute mwana tukole batadde abantu abalala bonna bapasita babatadde simanyi oba abayimbi b'emputtu oba byebyana mu baana naye nga kyembadde nsaba gavumenti tulowoozeeko mwana tuterewo SOPs naffe tukole mwana. Kafefe Busiko kamaze emyezi 10 nga tekayingizaayo wadde ennusu gwe kikyoba olowooza mwana ekitegeera kati naffe batubeereremu ng'abalala tusaba. Ne Fefe Busi abayimbi temulowooza nti mwandibadde mugumiikirizamuuko olw'ensonga nti ekyama tekitwabanga ekyenjawulo nnyo nti kitwala gathering y'amaanyi. Ekyenjawulo ekyaffe si kyanjawulo kyova olaba ngambye naffe batuwe SOPs. Tetuli bamputtu ate tuli bantu bayivu okitegeera nga bwe bagambye amakyaki oba abantu 2 naffe batukkirize mu mabaala tufuneyo abantu 2 mwana. Tulina baganda baffe betuweerera okitegeera bali mu candidate class abasajja abalala bazadde balina abaana mwana buli omu alina ab'okuliisa. Landlord tampumuzanga mu mbuga oli muyimbi katukuteemu mpaka bwe banaabateera asigala abangi okitegeera. Naffe mwana batufeeko naffe mwana tweteemu. Wow. In case nga bagezaako okubaggulawo mugenda kuteeka muti ekintu kino mu nkola okulaba nga mugoberera emitendera gya SOPs. Kyobulaba ngambye abakulu abatusinga okitegeera abatweraliikiridde muffe tetusobola bigoberera bo babidrafting bye baagala batugambe mbu obutebe oba meters mmeka ng'obuwagezi bwe babaawula okitegeera tuba tetusobola gaana. Masiki oba nayo abasajja baayirya ne zimasiki ze banyweramu bbiya oyiwayo bwoti nga wano waliwo ekitegeera naye nga batute mwana batute tuli bubi yamaani. Wow. Fefe Busi twagadde osooka otulambulire ku nsonga yennyini ey'okuggulawo amabaala osuubira akaseera akatuufu ke kano mu abayimbi mutandika okusumulula endongo eri abawagizi bammwe bwe batatuta simanyi kaseera katuufu ke balinda kuba nze ndaba kampeyini bakuba mu byobufuzi ekitegeera abasumba baabata zigiimu baazitadde kati simanyi okuyimba kyeki oba ffe abayimba ffe abakuba abantu amalusu agali mu korona simanyi
nensuubira naffe balina engeri gye batuyinza otugaidinga kunaffe tetuyingiza mwana obuzibu buli kuyingiza mwana okitegeera naffe tulinoonya kyakulya tulina baganda baffe tulina ebizibu byaffe naffe tuli bantu ng'abali eyo bayinza olowooza ffe mwana tetulina kaaba oba ki oba balowooza tubeera mu showbiz buli kaseera ne muganda wange enjala temanyi sereebu alali enjala temanyi sereebu naawe kuluma ate sereebu tebamuzaala yekka naye ayinayo ab'ekika kye tomanyi bantu balabirira mwana tuzobera ano nga fefebusi rent efuse rent okitegeera mwana kati baagala kulaba kafefebusi kaabwe mwana nga kali awo ku TV mwana nga bakalabisizza naye ng'ate basobola otuteekako amateeka n'enfunayo abantu bange nga 7 oba 10 ne mbayita ne mbakuba lwapu zange ne bampaayo ze bampadde yaman